UCC in fact kyeri mu kukola kati eri mu kyetuyita eri mu tukunamira, so abantu baleme kujaguza. Okay. Kibajaguza tekiriiyo. Full figure has not been fired from anywhere. Ontegedde? Full figure si issue. Era n'erinnya lye tebalyogeddeko. Erinnya lya full figure tebalyogeddeko mu bbaluwa. Tebagobyeko ku full figure. Tebannamugobako. Ontegedde? Bajjewo bujja program for the time being. Jovola iliko suspension. Challenge simbula kawewo. Ground media mujikube enkokola. Buli kyekola ne mukube enkokola. Naye nga lwaki mutukube enkokola. Kyokave muzikuba tetulina buzibu. Ground media UG tuzze natwo okubanga twogera ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga. Amannya nga bulijjo nze Edwin K. Wendi okubanga nkuweereza tugamba genda ku www.groundmediaug.com osobola okubanga ensonga zino. Nedda. Musajja nayo but genda ku www.groundmediaug.com osobola okubanga ensonga ez'enjawulo zifuna mu buwandiike ate kossa ne ku TV. Ensonga oba ozifuna bulungi nnyo nnyini ddala nga bulijjo. Ensonga za cap nsanyusa okulaba mukama wange. Tukwaniriza ku Ground Media UG. Ground Media ground muli ku ground. Nsanyusa okulaba. Nayagala nnyo nzije ngambe munyago engeri gyali wa common ng'ate nze wa ku ground twegatte. Kikulu nnyo. Kikulu sobola okubanga tutereereza ddala abantu. Ground nebanga ebere nywevu. Batolaba abeeri we balwanira ground. Bafiirawo. Bagyagala nnyo. Waliwo yanyumidde principal yamugambye wakola ensobi twakutuma ground gwe n'ogitunda. Anti yatunda ettaka akole ku ground ate yatunda ntunda ate n'agitunda ate ne bamu makadi n'agamba mbu netunze ettaka lyange nfune ground. Ground yatunda ntunde. Obote yes sir. Olunaku olwaleero eggwanga liri mu kujaguza. Omanyi mu Uganda tubadde ne factors bbiri ezizze zigatta abantu. Eyasooka Palaso bwe yagenda ewali Enskin n'amukuba eggwanga lyegatta nga lyonna lirina one voice. Olunaku olwaddako MP to be Masaka ne Bawe Namere ne bakuba full figure eggwanga ne liddamu ne likola ki ne lyegatta. Olunaku olwaleero full figure byonna byazaayitamu. UCC yegasseeko emususpendinze ab'enjawulo bacelebratinze obubaka ki bw'osobola obbawo. Ekisookera ddala UCC ebadde siro nnyo mu byebadde ekola. Ekyo kimu. Ekyokubiri UCC erina omulimu ogusinga okustopinga program eyo. Ekisooka program gye bastopinze program so si full figure. Abantu balina okitegeera obulungi. Full figure is not the problem. Okyegedde? But the content is the problem. Ye program eyo. Era ebbaluwa eri bwe nagisomye obulungi yabadde very clear. Yabadde eraga bulungi nnyo ki kye bastopinze omusonsoze program. Eraga bulungi nnyo bagistopinze ne babawa ne timeline okubaddamu mu buwandiike ate ne batakomaawo ne babawa ebintu bingi ebyokugira omuli okuleeta recordings omuli okujja babeereko engeri gye basalira amagezi. It was a suspension. Sinti program tebagobyeko ku full figure. Tebannamugobako. Ontegedde? Bajjewo bujja program for the time being. Jovola iliko suspension. Nga baginoonyerezaako. So abantu baleme kujaguza. Kibajaguza tekiriiyo. Full figure has not been fired from anywhere. Ontegedde? Full figure si issue. Era n'erinnya lye tebalyogeddeko. Erinnya lya full figure tebalyogeddeko mu bbaluwa. Ontegedde? So program ya TV. So Salt Media bino yerina obimaliriza ne production team y'omusonsozi nga program. So abantu bajaguza ne bajaguza kintu kikyamu. Basiru. Si basiru. Naye abantu basalawo okutegeera ebintu ebimu. Omanyi okutegeera si tteeka. Okumanya liyinza okuba etteeka. Ontegedde?
naye okutegeera si tteeka otegedde kati abantu abamu tebategeera bintu bimu ontegedde esooka ebbaluwa eyogera suspension esooka ebbaluwa teyogera ku full figure ekyokubiri ebbaluwa terina weeyogera kuki ku bintu bifaana bwe bityo kyebajjaguza kirala n'ebbaluwa eyogera kirala era program ekomawo mugirinde ng'ambaga egenda kukomawo ate nga y'amaanyi nnyo eza n'okuddiramu n'ebintu bye mubadde temumanyi ate nga bigumu nnyo n'okusinga bino ebibaddewo so kati musabire busabizi program nti mugambe nti bana program eno etereeremu kino na kino kino na kiri nebino ebyokujja n'olinayogera bino si kituufu abantu balina okutegeera kiki ekigenda mu maaso kyennyini kiki ekituufu ekyokubiri eprogram eruddewo ng'efaanana bw'ekyo ontegedde naye wali ogyayoko nga bagistopinze kabonero kikulaga kabonero kyako kitegeeza nti program wateeka okuba waliwo ekitali kituufu either waliwo omuntu gwe bayogeddeko atayagala kwogerwako ontegedde bulungi nnyo so UCC terina kye yakoze according to me UCC in fact kyeri mu kukola kati eri mu kye tuyita eri mu tukunamira si kinene omanyi omuntu omukunamira oba omuvuma amagufa program emaze mwaka mulamba tekyuse bukyuse maze omwaka mulamba ng'ekola ebyo byennyini byebadde ekola lwaki bagistopinga kati bagenze bava ku mulamwa si bagenze bava ku mulamwa babadde bwe batyo sirawo tebakyukangako okuva lwe bajja babadde bwe batyo and I've had people complain about it nange kennyini I've ever complained ngamba naye program eyo nga tetuukana na mutindo gwa kubeera ku makya ate ku TV ng'efaanana bwekyo ne audience efaanana bwekyo tikirabika bulala ogwo si munnyo si mungi nnyo munva omunnyo gwasukka tegwasukka munva nendowooza nti nyinza okuba nze simanyi otegere bulungi ebintu byanjawulo nendaba abantu abali professional nga waliwo ono omusajja wa monitor yawandiika ebbaluwa namba n'agitwala ku ki ali wa buule n'agiwandiika n'acomplaininga ne ku Twitter and nothing was done. Yes. And those are professionals betwesigamako ku mawulire ekyegedde bulungi nnyo so kati bwe kibanga kati ssaawa eno kizze bwe kiti ekibuuzo kiri nti why now ontegedde bulungi nnyo why now wewali ensonga bakamukuba okyegedde bulungi nnyo why now could it be nti waliwo omulala ali intaano gwe bayogeddeko atalina kwogerwako okyegezako okulaga ekintu ekifaanana bwe kityo so ebyo ebintu ebifaanana bwe bityo ffe tukubiriza ebitongole byonna buli kitongole we kiri ekiweereza Abanayuganda kikola omulimu gwakyo kuba society yaffe efa eyonooneka abantu abadde balabidde TV eyo omwaka mulamba ng'ebyo babiraba normally essaawa eno tosobola bibasangula mu mitwe kubanga mukola entuufu bandibadde boogera ku program emu naye kati boogera okuva mu August bagamba recording ezo zonna bazeetaaga investigating. Why are they investigating now nga program emaze kumpewe mwaka mulamba n'ebigwamu? They have been very slow. Okyegedde bulungi nnyo kati nga bwe mulina eddembe ne full figure alina eddembe si kirungi bantu kumuteekako mbeera kubanga yes ye regulator ye problem si full figure era temumuteekako mbeera yonna abasanyuka olw'okuba program eri suspended bali kusanyukira muntu mukyamu basanyukira muntu mukyamu kubanga full figure si yeewo omulimu obuzibu bwa regulator ne TV owners ba TV owners bayonooneka kati banoonya abantu baliko numbers tebakyanoonya bukugu tebakyanoonya bakugu banoonya abantu baliko numbers unawemula nnyo bambi tuyinza omwetaaga wakati waliwo abantu boyinza okugira of course sagala banyooma naye bali ku ma TV they are not professionals so the TV owners are looking for numbers to attract number of eyes coming on their TV. That's it they want. To attract advertisers. Exactly. Kola kwa full figure ku salt. Kigatta kwani ku full figure ku salt. It depends. Bombi kibagattako. TV ebyagala. But TV tesobola ku owninga nga tekwagala. Kitegeeza TV supporting okuwemula kwa full figure. Bo bajja kugamba tawemula kubanga nabo sisuubira nti gwe mulamu agwabe nga TV omulabi ayinza okubuuza okwemula kyeki exactly that's a point
Kyokuwemula kiki? Okuwemula si kati kankubuleko ekintu ky'okuwemula bwe kiri fani. Buli kigambo wano gwe ky'olowooza nti kiwemula. Lowooza ku bigambo bye mutera okukozesa. Buli kigambo ky'olowooza nti kiwemula wano kina kye kitegeeza Samuel Yeres. Maaza woota. Ontegedde bulungi nnyo. Maaza mubi. Si mubi. Woota mbi. Ge mazzi. Kyenkugamba nti kati okuwemula olina okutegeera. Kwe kwogera ekigambo ekitajjira. Ontegedde? Yes. Okuwemula kwe kwogera ekigambo ekitajjira. Waliwo bw'ogende ne waffe eno muki mu gundi eno bongole gy'abeera. Bongole omumanyi? MP. Weeyo bongole bali eyo. Ontegedde? Ono gamba ono wegundi ow'Emanafa district. Weebale nnyo. Eryo linnya ddamba eriwedde. Ne bw'ona olyogerera Samuel Yeres abantu bajja kwekanga. So olina okutegeera okuwemula nakyo kyeki. Okitegedde bulungi nnyo. Society yammwe mugikoze mu nkola eri perverted. Nti essaawa eno okwogera ekigambo olina n'osooka okwetolooza amaaso otegeera ni njogerera wa wano. Ndi naani? Otegedde bulungi nnyo. So tulina okutegeera nti tulina okulekeraawo okwesittaza abantu. Kubanga abantu beesittala. We are in a mixed country, a mixed economy, where you're going to say things that are going to become ebigenda okuleetera abantu okuwulira obuki obulala. Kyokola ne mu bbaluwa eri mwabaddemu ensonga y'obudde. Obudde bubeera ku makya abaana basuubirwa okuba nga bakola ki? Kino eno tekigenda kuleetawo revolution nga bwe twalaba nti kesi ya Case bwe baba bagoba ku TV okakana program zino nga zitaataaganyizibwa. Tekigenda kuleetawo revolution okulaba nga UCC eddayo okutunda mu program z'ama TV amalala. Ekyo bulijjo ogwo mulimu gwa UCC is to regulate kugezaako kutereeza kubanga abantu tosobola balemesa kukola bye balina kukola. Abantu tosobola balemesa. People will still want to operate, but when they are operating bayinza ate bo obutategeera nnyo kigenda maaso kirala. Gwe regulator olina okubaawo. Kyovola nti nze ngamba nti UCC yatukunamidde lwekyo. Lwaki mulinze kati? Lwaki mumaze obudde bungi mutandika otulowoozesa ffe ekibulowooza nti why now? You have wasted a lot of our good time. Ontegedde nga tukomplaining nga mutulaga nga abatufe abatategeera. Kati mufulumya ebbaluwa essaawa eno ekole ki? Ng'olwedde mwayonoonye edda. But omuzungu agamba it's never too late. Batandikire awo babeereko kye bakola kye tubasaba. Naye mmwe abajaguza temujjaguza nnyo. Ontegedde? Sajja wange yatutte n'akola program namba nga akuba masimu. Nti owaayo bote. Owo ebbaluwa ogirabye. Obwo oba bukola ki? Kuba kujjaganya naye kyajaguza kati omuntu afaana bw'atyo kyajaguza abatakimanyi. Kubanga ezo ebbaluwa UCC eziwandiikanga. Naye tezitegeeza kujjawo program. Ate n'omuntu aba tagobeddwa. Naye tulina okuddayo tulivisitinga amateeka. Tutegeere omuntu afuna ddi omulimu ku TV. Agufuna atya? Ye omuntu alina kuba na gundi ki? Na level ki? Mu bitabo, mu bintu bingi. Ontegedde bulungi nnyo. Era ye bw'abeera ku TV obuvunaanyizibwa bubeera ki? Abapurezenta oba abeera hosti oba abeera guest. Waliwo abantu abamu balina okubeera ba guest ku mpewo. So si presenter. Kukategerekezaako okugamba. Kyovola nti basaba script ya programu mu bbaluwa mwekiri. Script bwefuluma ng'abadde guest tunaagamba ki? Nga bagamba nti kati guest wamwe mufune engeri gye mukola ki? Gye muteekateeka. Remember TV zammwe nazo zirina obuyaaye bungi. TV zammwe za buyaaye bungi. Omanyi nti olunaku olumu gundi Case wano yasooka okitulaga. Okimanyi nti Case yakola ekintu wano eky'obulabe. Bwe baamukwata gundi bwe yamusiba. Suuna bamuyita Omulangira Suuna bwe yasiba Case. Ne banne. TV yamwegaana.
Uganda TV ya mwegana era si mukozi waffe ontegedde ffe twakolera ku UBC nga tutuli bakozi ba UBC era nga ne bwekola omusango bagukulekamu naye ng'ate obakolera okitegedde nga ne kumpewo obeerako. Yes okategeka engezaako okugamba nti bakwantize kati nalina omukisa gumuntize naye contract zaabwe nga nze nina contract ya content provision ontegedde. You just provided the content. That's it. Naye njagala nkugamba nti waliwo abantu bangi abali mu TV. Toba mukozi mbeera nkola ne TV nze mbeera eno pate nabo pate. You just do part time. Tukola part time business ne tuweta contract beggwako nga tuweteera ddala otuli girinewinga nga kigirinewinga naye kakati abantu bangi wano mu Uganda wali kye tulina job security. Eyo teriiwo. Tewali job security. Obeera awo nga abantu tebamanyi nti oli mu kubonaabona na TV. Okyegedde ojijja genda okulaba nga essaawa eno bakugamba nti full figure fe tumulabira ku mpewo producer yamagi yamujja. Hey TV okwetaaza. Sefuge yamanyi gye yajja omuntu we. Yajja omuntu we fe tumulabira ku mpewo. Fe producer yamagi yamujja. Fe tumulabira ku mpewo. Yajja combination n'enyuma. Combination n'enyuma tubaleka. Naye bwe bamanga babanyiizizza tusobola bajjako. Tekawo abalala ezo ze TV bachaka chengaza kugamba so kati tuleme tuve mubiri gwe byoliko ebyo celebratinga abasajja ba celebratinze ba celebrate era omuntu yana celebrating ekyo ekintu omanya tategeera tamanyi na kyayogera buli celebrating ebbaluwa ya full figure buli muntu a celebrating ebbaluwa ya UCC tamanyi kya celebrating kubanga mu bbaluwa temulimu na kigambo full figure kirimu kigambo musunsuzi omusunsuzi si full figure banji ngoba vumye sibavumye kugambye teri teeka ligamba muntu ti buli muntu alina otegeera okutegeera si teeka adadi kaweesa tasigadde gwe totandika teekamu bantu kubanga abantu abo saagala tubeere nga ababayombesa oba ababakubamu ebituli tutunulire leeta eri kyegamba leeta kyeyogera nze kyenjogerako soogera ku bantu nze I don't talk to people I don't want to talk about people nsobola boogerako naye saagala kuba tebanatanga nawo okwoyogera ku nze si kyenjagala ekyo naye kyenjagala ebbaluwa egamba ki suspended suspension tebeera nku expulsion it has never so can be suspended for a certain period of time for 1 week bayina kuba suspended beetereze buki bakomewo nga balina ebigambo ebinene obulungi ebinene obulungi okusuutinga program nga balina ebigambo ebirungi anti kyekugamba mu bunene bwabyo because program yonna bweva ku mpewo ekomawo ng'eri bigger and better si bwe kiba it is now back bigger and better kino bintu bigabadde biragajjamu so kyenjagala okugamba nti abacelebratinga full figure si ye mutuufu celebratinga infact kye bacelebratinga bamuleetera maanyi ga bwereere bamwongera maanyi kubanga agenda kukomawo bigger and better bagenda kumuzza kuba bataddeyo ekigambo suspension bagenda mumuzza ate abasekerere buto nga kano ke yakomyewo n'agamba wo child alyoke aleetewo oba ku luno bwanadda agenda kukola atya bingi byajja okukola kubanga yeeteeseteese so kyenjagala okubagamba kiri bwe kiti UCC to disappoint nze nnyo ate ng'obawoolera mu buno bucano buno bwe buti obaffe bwe tubeerako babeera so active babeera very active babuuza mulese TV zammwe zoperating mu ngeri eri bogus babasaba abantu abo bola babasaba n'obasaba UCC erina mandate okufuna n'empapula z'oggwa akola ku TV nefunako kopi eri of course ez'abakola omusunsuzi bazibawo bw'oba osaba license naddala eno eyaffe bagamba twagala okusooka okufuna ku mpapula z'abakozi abasatu
bokola nabo tufune NSSF yaabwe n'engeri gy'ogenda okuba nga obasasulamu then tulyoke tukuwe license. Kakati weebuuze ziri za kiri kikya zaweebwayo azirina anti enkubuuza anti kati byebyo kati nze byombuuza ate naye byenkubuuza waggo munnamawulire mmwe musinga okubimanya okyega ekyengezaako kugamba so tuleme kwewunza. Full Figure is another party. Charles James Senkubuge is another party, and Musunsuzi is another party, yes. And then the Salt media is another party. So bino bintu bina byotunuulira naye mwe mutunuuliddeko kimu kya Full Figure. Oba Full Figure eyinza okuba nga is bigger than the rest of the brands. That's why okubanga is the topic. Ye problem. Kitegeeza TV erina okukola ennyo. Full Figure ye problem. Problem eyo gy'ogambye nti Full Figure is bigger than the brand itself. Awo wali problem. Lwaki muzimba brand nebasinga obunene? Butamanya. Nze omwana wawe tasobola kukula kunsinga myaka. Ayinza obutakusinga myaka. Mutta. Tasobola kunsinga myaka. Awo mutta. Nze mukulu we. Gwe kitaawe. Tasobola kukeera ku makya nga myaka 7 nga nze nkaaga. Nfaafagana naye. Awe nyini okubanga Full Figure aweereddwa time ogenda okwetereza. Asibye abantu ab'enjawulo. Nobody events yasuzeeyo. Birthday ya muzeeyi eggulo. Bwe bamukwatidde yasuza ku CPS. N'alaajanira Abitex. Kakati byebyo nti buli muntu lw'omulemezaamu ennyo atandika okitwala personal. Because ekyamazima kiri nti Full Figure waddembe okusiba omuntu yenna kati. Olw'ensonga abantu bamutaddeko nyakanyaga naye si ye problem. Ani problem? Problem ye UCC ne TV. Ye Full Figure mukozi. Kyogamba Obote bwenkeera ku makya nenkuvuma nenvuma famire yo n'onyiiga n'onkuba nza kubye nze problem. Gwe lwaki tonvumye? Anti gwokozesezza kuvuma nze nkozesezza kukuba. Kati awo nga tulondawo kiki ku byonna ekisinga okuba ekibi okutunda mu kooti. Mochegedde. Kitegeeza okuvuma tekutunda mu kooti. Okuvuma mulina okwegendereza. Omuntu asobola okukuvuma nga description oyo so muyita kawalaata. Nengamba njijako akawalaatako. Ontegedde? Gwe kiyinza omuluma naye dyekyo kawalaata bwe kikabeera ekivumo. Ekivumo kyeki? Omanyi ekivumo kyeki? Something offending. Kyofulumya nga offending omuntu. Ayinza okugamba okumpita akawalaata siri erinnya lyange. Omanyi nti nze mbadde mpita ggwe. Gwokimanyi omuyita kawalaata. Ne bwe muyitira omwaka waddembe obutanziramu obutampita. Era nze tusobola kunsanga kukubona ngamba gwe. Obote, are you defending Full Figure? I'm not defending Full Figure. I want to give you more light on what you are celebrating. I want to give you light. Bino tubyogeredde wano. Ogenda kulaba program eyo ng'ekomyewo ku mpewo. Okudda ku mpewo egenda kudda. Exactly. Kati what are you celebrating? No, I'm not celebrating. Kale bali celebrating aki. Nti Full Figure awumudde muzine nako. Ndowooza. Tokiraba. Kati kitegeeze mulamwa tebaguliiko. Kyandibanga bajjasi tebamwagala bwagazi ku mpewo. Ng'olutalo luli between them and the Full Figure. It's not about what? It's not about the professionalism. Ontegedde. Ng'olutalo luli just in between bo ne Full Figure. Naye nga kyetuliko si kyebaliko. Kubanze ndi ku society.
ndi ku society program omusunsuzi gyekosa engeri gyekosaamu eggwanga lyaffe ejje ntunuulidde nti bana script writer yawandika script eyo ali luddawa producer wa program aluwa kubanga producer gwe ogamba nti ekiyitawo kino tekiyita otegedde then ne muri program tubaamu ne line up otegedde line up ya program tugenda kwogera ku kino tudde ku kino ebyo babikola ne bagamba tugenda kuvuma gundi betumala kuvuma gundi tujerege gundi tukole ebyo babikola producer n'abyokeyinga kubanga naffe twabeererangako nga tukyakola mu media waliwo ebintu bye twayagalanga naye ng'ogenda wa PD n'omuka ngenda kukola program eno ngikole bwenti presenter wange yononono nagamba nedda ssebo twaleetako omusajja ojjukira omusajja yali ali omunnyo ku Star TV program yakoma mu ekifuko kisekenya program yakoma mu middle wakati eyali ali omuddo ne gundi ng'ali omunnyo butto buli kimu program yakoma mu kkubo kisekenya bali bamita kifekenya ontegedde bulungi nnyo lwaki biri dangerous to the society omwana omuto asobola okubiraba n'alinda mama we ng'agenze naga kati kankulage ebyo kifekenya kye yakoze n'akwata omuganda n'akwata kabuto n'omusanga afudde yoba yakikolanga atya nobody knows but that is society protection nzize kyenjogerako is not about mukyala full figure kyenjagala otegeere is society tugiprotectinga tutya from bad information ontegedde eva mu full figure yeye kasi yasinga okwogera nsobola okuleetera abawala abawemula okuva ku makya paka kiro okyegere bulungi nga bawemula naye jjukira platform zetukozesa nti omuntu awemulidde ku kano kwa kyanoko yenna abaabirabe bikwata ku ye ontegedde naye eri TV kuba kwakavaako enjiri ku makya omusunsuzi n'atandika kitegeeza abadde alaba enjiri asigalako ng'alaba next programming ontegedde pategerewa mu maaso ono n'ayiwawo olaba omwoyo bwe muguyiwamu omunnyo ate munnyo ne gusukka omwoyo oyinza oguyiwamu ekivaamu ng'abantu omunnyo gutandika obbakaayirira exactly that's the point so kati nze omuntu yenna celebratinga waddembe I have no problem my issue is UCC eruddewo oba yalwawo eruddewo okukiraba ku kyeyafulumizza was it okay okubanga they just suspend oba it was okay because bo baategedde bino byendi mu kugamba bino byendi mu kugamba baategedde nti ekisooka full figure si ye TV si ye producer si ye scriptwriter si ye nanyini program ebyo bo baabitegedde kyovula babadde baadressinga program so si full figure kati mu interpretation ye basumbuwa you interpreted it wrongly because mwe mwabadde mutulidde ekintu kimu nti tali kumpewa agenze tumuwonye naye mutamanya nti kano kasa special tukategeeza butegeeza nti sa because senga muli munda mu balo mwabadde mu recommendation ezigamba nti therefore we recommend that program to change hosts and what guests agenze naye tebalina bogerera ku buki full figure wadde senkubuge tebalina bogerera ku kitegeeza babagambye muterezeemu mukwemunga muli bigger and better olyoka olire embirigo ekyokusiba abantu baneeno kibalagawa nobati musibe abavubuka mutabani wa Nammere we yali asula ku hoteri babasiba bagenda mu wiki namba eruzira gubuvunaanyibwa okweka ki njagala obategeeza ebigambo bino mwewale makomera mulwane nnyo okwewala maki amakomera simple lwana bulwanyi kwewala komera bafena tutambulira mu busibe naye weewale ki ekkomera bw'olengerayo omusirikale gweyita wano olw'obulungi bwo ekyokubiri bw'olaba omuntu asiba tomwogerako bikankana ayinza okusiba oba nawe ayinza okuteekayo okyegedde bulungi nnyo buli kisolo kirina ekikirya ontegedde bulungi kati gwe saagala obe olina okutegeera kiki ekikulya buli lwogwamu okutya
n'obeera nga gwe tolina kyotya ku bibiri obaako kimu bw'otabeera luzira obeera mu kabbuli naye mulwana okugattako ate temwetiiririra ontegede bulungi nnyo kubanga bw'ojja kuddira ennugu yo gy'olina ku fulufiga ogidisplayinge mu busungu eggiremu akasango fulufiga kukwate okategedde ate ye musibi mulungi ffe tulina abantu be tutaagala ontegedde naye ne bwoba tomwagala kuba naffe tulina abatatwagala naye bwobanga tomwagala si ensonga kubona olina batakwagala beera calm beera yize gwe demandingayo nze kyendimandinga kiri kimu we want proper content on air iyo kasi ye program embi ku mpewo waliwo endala nyingi ne ku TV ebirala yo sisi mutuyambe temutukunamira waliwo yajja abawe muzi ku TikTok n'abawe emirimu just what I'm saying nti yo sisi okimanyi nti omuntu asobola n'okuwemulira amazina olinga azina amazina nga tegetegerekeka gwe nga wasaze omwana wo ng'azina ebintu ng'akola ati yeefumita ati wafumita ati gwe osanyuka ennyambala omuntu asobola okuwemulira mu kwambala omuntu asobola okuwemulira mu njogera ekyana kiri eyo omuntu asobola okuwemulira mu nnyambala omuntu asobola okuwemulira mu ngira naye gwe kiri ekyana kyambala kati nkugamba kati ebyo ebintu so you sisi mutuyambe that is not the only place Sorority Media si bwe buzibu tebuli yokkaawo mugende ne ku TV endala nazo muzirabe waliwo ekyana ekyo ekikola puroguramu ekyo kinnikolo ekiraba ngeri gye kyambalamu njagala nkubulira amazima sikyabiraba nasiraba TV ezo wazivaako siina budde naawe bakulaba bintu bifaana bwe bityo sisobola yadde oyimirirawo eddakiika because n'abaana bane tebabiraba I make sure ne mukazi we namugamba era ne mubuya n'ebuzibu obukirimu akimanyi there are TVs we don't watch at your home purposely because manyi kyekitegeeza the last advice to the country at large positive ku bintu ebisinga obungi mulwana okulaba nti eggwanga lyammwe muligattako